bakubiriza abasogola abasiraamu musuula akalulu kammwe muddeewo waka musabe kutuwa mugendewo waka muwanike emikono musabe Allah ye amanyi omukulembeze omulungi gye tuli. Oyinza okutama Museveni naye mbeere mulungi wallahi nga tomanyi ng'agenda kukeera ku makyaveeko bonna abalaba ababadde begwanyiza bayingire bonna badde bagala obukulembeze bajje wano Uganda Kampala batuuke matongo ebyo bye twagala. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, musobola okutama Museveni naye nga ebirungi gyali. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Yensibuko y'ensonga zonna okubeera kwaffe obulungi mu nsi muno kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Our success in this life in the grave and hereafter lies in obedience to Allah. Ekigera bantu banagondera Allah kikigera obulamu bwaffe tubugenda okulongooka. Musajja omummanyi yagamba, come under the umbrella of Allah like Ibrahim alayhi salam. Come under the umbrella of Allah like Musa alayhi salam. Come under the umbrella of Allah like Isa alayhi salam. Come under the umbrella of Allah like Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let all the forces of this world stand against you, they won't harm you. Anabera wansi wa umbrella ya Allah, forces z'ensi zinamutomera zigenda mukosa omuli obwavu obuyita mpologoma. Omuntu anabanga alina ettako ebiragiro bya Allah bifuga bulamu bwe tagenda kuluma bwavu. Musula mu muliro abalala tebasobola nakusemberera abali bakwetoolodde bonna ne bamusuula mu muliro. Allah nakussaako ekiragiro omuliro kuni Ibrahim wasalamu yali mu mirembe mu muliro. Olwera embeera gye tulimu mu nsi kulinga muliro gwa bulayimu obwavu n'abantu embeera gye bakaaba, naye abalala n'abeera ku ttaqwa Allah abanaasigala nga ebiragiro bya Allah bifuga obulamu bwabwe tebagenda kubiwulira. Mugenda kuba muleekaana bantu baleekaana ku TikTok oba baleekaana ku social media naye abantu abalala bali okay enesi Allah abawa abanga abavubuka fafirru ila Allah, come back to Allah. Gavumenti si yekkaanya okusaala mu jamaa abamusalira eno sitaki muzisalira mu mayumba gammwe temusala ku miziki gyammwe mulebedde mu betting mulebedde mu bwenzi olunanga muganda gavumenti basembana b'ebitiibwa bamaliza kutubaatu ey'okubiri abasiraamu bakubeera ekyokubeerako ekiba okubeera ekirungi naddala mu mbeera eno eriwo. We Muslim youth are the ambassadors of peace. Ebyo poliisi byekola sima to keep law and order. Ogwo mulimu gwaffe basiraamu. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bu'istu natumwa liutammima makalima al-akhlaq, kujjuza mpisa. Abantu abasiraamu ffe tulina okubeera ekyokulabirako eri abasigadde. Abavubuka abasiraamu bakubiriza ku binna violence. Muleme okubeera nga mubeera mu bintu by'okwekalakaasa, muleme okubeera mu bintu by'obuvuyo. Bagamba mu makomero musinga mu baki basiraamu. N'abaganda okutubaako bagiyita mindset correction, nzize okubatereeza entegeera muveemu ebyo ebibozibozi bye babateekamu, ebibeera byala bye batuteekamu abavubuka abasiraamu olumanga batukwata nga batuteeka mu makomera, ate abatupikamu omukka boka basigala beeyagala ne famire zaabwe. Wallahi abaana abasiraamu bali mu makomera naye nga bagenda mu bintuntunmuwowowo ebityo tumanye change agaba obukulembeze Allah. Emyaka ana President Museveni gyamazeeko Allah yagimuwadde, ate Allah wanaaba kyamwagalako era kyamulekako ate tulina kyakkola. Ogenda osula akaluluko you go back home odde muddu wosabe Allah kubanga Allah yagaba obukulembeze bajjama. Mutunule Libya, jagala mutunule Libya Gaddafi kikyataalina. Gaddafi yalina amagye gonna nga gage, wano tewali magye ku magye ga Gaddafi. Gaddafi Uganda si magye, yatuukanga wano abamagye bawano nga babakuba nkokola. Gaddafi yalina amagye gonna ng'alina ssente za Afirika zonna yali asobola okulabirira Afirika yonna. Gaddafi aliwa? Ekiseera kya Gaddafi okyaggwako Allah n'amuggyako. Sudaani wano Bashir abadde alina amagye gonna nga gateeka mu famire ye. Ekiseera kya Bashir okyaggwako Allah n'amuggyako. Temubona bino kuddawo okuba migona tiyagaasi gyala. Ffe abasiraamu abakkiriza ababuuza nti afala ta'qilun, temulina magezi namwe mbeera Gaddafi abatalina Qur'ani. Afala ta'qilun, balaba omusiraamu ng'ali mu kwekalakaasa simanya change omusiraamu ng'addamu ebyo. Teekayo akaluluko genda ewaka odde muddu wosabe Allah. Allah yamanyi obukulembeze omutuufu ffe tetumanyi.
asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum osobola kama ekintu kyekirungi gy'oli wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum osobola okwagala ekintu ate nga kirimu akabenje gy'oli yagamba nti Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yamanyi mwe temukola ki olero Gaddafi begomba Libya begomba Gaddafi akomewo Sudan baliwo n'abantu abali abagagga nga bakola bizinesi zaabwe olero muli muno muhamu mukola bizinesi zammwe okeera kubaca n'ojjaga okola n'ofuna ekyokulya n'oddayo ewaka yadde abamu tebitambula bulungi naye alhamdulillah ofuna kyoli Sudani abakolanga muzagendi nga zihamu bonna bawamwanguka bali Uganda wano mwe mugenda kuddukira wa abannayuganda ng'obuzibu buzze abange tetwagala ntala abasiraamu twagala peace in a war-torn country toyinza kubeera na freedom of worship tusobola na freedom of speech in a war-torn country abasiraamu twagala mirembe Allah abaleka enkyukakyuka tumusabe twagala peaceful transition twagala enkyukakyuka ey'emirembe peaceful transition of power Allah abasaza okuleka enkyukakyuka aletenga ya mirembe tetwagala ntalo bakubiriza abasiraamu abasiraamu musuula akalulu kammwe muddeewo waka musabe kutuwa mugendewo waka muwanike emikono musabe Allah ye amanyi omukulembeze omulungi gye tuli oyinza okutama Museveni naye nga ye mulungi wallahi nga tomanyi n'agenda kukeera ku makyaveeko bonna abalaba ababadde begwanyiza bayingire bonna badde bagala obukulembeze bajje wano Uganda Kampala batuuke matongo ebyo bye twagala wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum musobola okutama Museveni naye nga ye mulungi gyali فبكر توسق من الله ومن يتوكل على الله فهو حسب توسق من الله تلمك عندنا مواوا بقلوب by'abavubuka banyume enjaga bafuuka muziketo omwo bagala kulutinga Maria mwe bali muketo omwo bagala kulutinga Maria mwe tebalina byakola tebakola abamu bagala okukola bali eyo muziketo bebakumamu omuliro bajje badde Maria mwe wallahi abatalina kino batalina kibafiirwa